Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza weebale kwekumira ku mayengo gano. Abakulembeze okuva mu kibiina kya NRM bavuddeyo okulaba nga basitoopinga ku kigenda mu maaso eri General Muhoozi Kainerugaba. Bamugambye mu bigambo bino wammanga. Kutegeeza nti nno gwe ayagala otweyungako genda mu maaso twegatteko wali eri wonna UG Updates TV ky'oba okoonamu ojja kuba nga osobola okgenda mu maaso n'okuba nga otufuna bulungi nnyo gwe mukwano gwange. Waliwo ekigambo subscribe awo kikonemu ojja kuba nga otweyungako osobole okweyunga ku comment section osobole okujja oteese wamu naffe tulabe engeri gye tuyinza otemera empenda ensonga ezirandazze ezirinnye oba ezikutte akati ku ggwanga lyaffe Uganda. Ofuna Opondo wamu n'abakulembeze abalala ab'ekibiina kya National Resistance Movement bafuddeyo nga bali concerned ku nsonga zino. Basooka kuvayo ne bagamba bosi basanyufu ne gavumenti eno eri mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we mwami Muhoozi Kainerugaba ku bigenda mu maaso nga postinga nga agenda maaso n'okuba nga awooninga amawanga ag'ebunaayira ag'ebulaaya saako n'ago ag'okumulirwano. Bino nno byavuddeyo oluvannyuma lw'amawanga agamu okuvaayo nga gawandiise letters ezibanja okwetunda apology eri gavumenti ya wano eya Uganda. Ne bagamba kino kigenda kuleetawo enjawukana saako n'okutta enkolagana yaffe n'amawanga ag'ebunaayira ate Uganda nga yo jjukira nti nno tesobola kweyimirizaawo nga yo erina okubeerako support y'amawanga amalala mu nkolagana okusobola okubuuminga mu byekonomi mu bya security mu transport means byonna byonna kwatagana n'amawanga okusinziira ku bigatta amawanga gano East African Community Union zonna zonna zitunuulidde tension akasambattuko akali mu security ya Uganda ng'omukulu yennyini Chief of Defence Force yagenda mu maaso n'okuba nga awandiika bino. Kaakati Ofuna Opondo avuddeyo n'amugamba komya kino mbunnambiro tetugenda tunula kubeera awo ng'ogenda mu maaso n'okuteekawo emirerembe masekati ga Uganda saako n'amawanga amalala temugenda tulekera bizibu mu ggwanga lyaffe. Jjukira nti nno Muhoozi Kainerugaba funda eziwera avuddeyo ng'awooninga amawanga ago kwe kusa n'okuwooninga ku ba white mercenaries abali mu ggwanga erya DRC Congo saako n'okusuubiza Abasudaani batwalira olutalo okusobola okukomya olutalo olwo lwe balimu olututte obulamu bw'abantu enkumi n'enkumi saako n'okubanja US okulanga esasula trillion 100 ku mawanga ga Afrika olw'okuba nti beenyigira mu kuwaŋŋangusa abantu batwalanga abaddu mu myaka egyo egy'ekyenda ebyasabiri ebyayita. Kati General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba ye yeetaaga US eriiririre amawanga gano aga Afrika ne trillions 100. N'abagamba ate sisaba mbalagira na bulagizi kubanga bwe mutaakikole at least mudipositingeeko trillions nga 12 bwe mutaakikole temugenda kuddamu kundaba nga nninnya ekigere kyange mu ttaka lyammwe erya US. Era n'abawooningirawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati zino ensonga zigenze zikula nga ziranda ng'amawanga gasirise batunuulidde bonabona focus amawanga aga Afrika Muhoozi gagenda awooninga gatadde focus ku security ya Uganda era gataddewo gatunuulidde n'enkolagana agamu gatandise okuwithdrawinga enkolagana okuggyayo enkolagana yaabwe saako n'eggwanga erya Uganda mu mbeera eza security ez'okukuuma eddembe saako n'ebyekonomi ate nga bye biyimirizaawo eggwanga lyattu Uganda. Gwe olowooza ba members ab'ekibiina kino ekya NRM abali mu gavumenti ruling party banaakola ekisoboka okulaba nga bino biyimirizibwa amayengo agava ewa General Muhoozi Kainerugaba n'ogenda mu maaso n'okupostinga ku mikutu egya social media ng'agenda mu maaso n'okuteekawo embeera mu mawanga gano ag'ebunaayira saako ne gano ag'okumulirwano olowooza Uganda enaasigala yokka nga yeeyimiridde. General Yoweri Kaguta Museveni tannavaayo tali concerned ku nsonga za mutabani we okubanga apostinga tannavaayo kubaako comment yonna gy'ateekawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
golowooza kinaakomekkerezebwa? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu subscribing. Mbaagala nnyo.